Mu bamenyi b'amateeka nga tuvuddeyo katugende ku Parliament y'eggwanga akakiiko akavunaanyizibwa ku kulondoola ensimbi z'omusolo mu bitongole ebya gavumenti akakosase olunaku olwaleero kakunyizza abakungu abavunaanyizibwa ku kisaawe ekyennyonyi abasiiba Aviation Authority banyonyole ku nsimbi obuwumbi obuli mu bubiri mu obukadde 600 ezabaweebwa okulongoosa ekisaawe ekyennyonyi. Akakiiko ka Parliament akatunye entambuza y'emirimu bitongole bya gavumenti akakosase katadde kuninga baddukanya ekisaawe ky'Entebbe era nga bano babadde bababuuza ku buwumbi obuli ne miliyoni 600 ezagenda maaso nesasulwa mu nsusuuba mu kuddaabiriza ekisaawe kino. Bino byolese mu alipoota ya kalisoso wa gavumenti omwagwe b'ensimbi gwe tukubye emabega eyalema okunyonyola ensimbi zino engeri gye zaabulankanamu. Akakiiko kakubizibwa omubaka okuva e Nakawajjo Ssennyonyi kagenze maaso n'okutunnya ebituli ebirala ng'ensimbi ezibadde ziwera ddala obukadde 79 zino nga zaakozesebwa mu ngeri etategeerekeka. Ezimu ku nsimbi zino bwe bubadde obukadde 494 bonna obugamba okuba nti bwakozesebwa mu kuddaabiriza ekisaawe kyokka mu kiseera kino abazimbi tebaalabikako. The submission of documents and status of implementation reports for the CAA Entebbe International Airport Expansion Project. Engineer. Yes, sir. When was this? Because I can see here it was in October last year. Yes. That's when you are now responding to them. And that's the query that the Auditor General is making. So he's saying we are paying you 495 to do works on the site for this period. But then that period, the contractor was not on site. So help us understand those two, Engineer. So by that time, Honorable Chair, 85% of the works of the hoarding had been done. That informs your honorable members. How much did that cost? Because you paid 495 million. I need to look at the valuation because there is a valuation that was done that came to 494. Did you receive a management letter from the Office of Auditor General and the issues raised? Did you? We received the management letter. We did what were the issues, the extract? Alipoota eriyoleka miliyoni 295 zinono zagenda maaso n'okukozesebwa ng'olukiiko oluddukanya ekisaawe terutegeezebwako ku nsimbi obukadde 79 bano bagenze maaso ne bategeeza ng'ezimu ku zino bwe zaakozesebwa mu kugulawo omulimu guno okusasula ensuwa n'okusasula emisoso emirala. Miliyoni 979 ze baasasula ng'omulimu tegunaaba kutandika ate nga ku ezo 209 boodi yali eziganye yabagamba temusasula ne contract committee neegaana ne bagenda mu maaso ne bakola ki ne basasula. Nolanga mulimu ebintu bingi era kati tubatumye ne documents endala miliyoni 79 ze bagamba nti bakozesa okusiba ekikomera ze basasula contractor n'okutereza site naye breakdown okugamba nti kino kitute miliyoni 10 kino kitute miliyoni 2 kino kitute miliyoni 4 tekiriwo. The constitution is clear. Anybody who concurs in the use of public fund contrary to the procedure shall make good the loss. And some of these people we shall refer them to the anti-corruption court straight away without wasting time. Naye bw'oba otudde nabo kati bagamba kati waliwo n'ebirala bye twetaaga nga kati balina bye batusabye tunabyo tubireete naye teri mutawaana kubanga tubiyina tugenda tubipiikinga nitubireeta kubanga gye biri Entebbe mu ofiisi zaffe. Ku Raso TV nze Grace Girinya ne Lyasa Jabi Omunyo.